Haya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli ku ludda ki olutuufu? Oli mwannyina waani? Ate otya? Muzaalibwa ddala maama omutaata ono? Babazaalawa? Maama y'omumuwawula taata. Kakati tubuulire ku musango guno. Gwe nga mwannyina wa Hajji okwogerako otya? Musango guno byakwogera naye nsaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala alaga amazima kuba twetaaga buli saidi okufuna obwenkanya mwannyinaze okufuna obwenkanya n'omwana afuna obwenkanya kubanga nange ndi mukyala muzadde nzaala ab'obuwala n'ab'obulenzi tumanye ani yakwata omwana. Mwogeddeko kati mu mbeera eno mwogerezeganya mmwe ne famire yammwe neya Hajji ati mwogerezeganya gwe nga mwanye? Okusinziira boolaba ebiriwo tetusobola kuba ntukwatagana. Temukwatagana kati enkolagana yaggwerawo ddala? Tosobola kukuba ssimu, tasobola kukubira ssimu, ekyo tekisoboka. Wayogerako ko naye nga byakatandika bino? Nze bwe baakwata Ali sisita wange Zafurani yankubira essimu yaŋŋamba Ali bamukutte, ne ŋŋenda e Kajjansi ne musanga mu komera ne mubuuza nze ni mukwano gwa Ali nnyo. Oli mwannyina ate mukwano gwe? Ali ye muntu gwensinkana naŋŋamba Hajjati Zula mwagala okufa, bakazi be nali njagala Zula. Njagadde Zula. Ne muga mwagale. Oba otegeera mwannyina type eyo? Akubuulira ekyomu kasomyo. Kati nange ne mugamba njagala ekyomu kasomyo. Wakwata omwana. Byali bitya? Ali yakuddamu ki? Ali yanziramu nga ajjayo essimu. Yatumye essimu kuba talina ssimu. Yatumye essimu n'agamba nti Hasani mpa essimu eyo. N'andaga essimu nga Hajjati Zula abuuza omwana nti baakukwata, omwana n'agamba nedda tebankwata naye bankwatirira. Akatambi n'akandaga. Ne mugamba ng'okyavudde kino njagala ekigambo ekiva mu ggwe. Otya Mungu wo? Oli musajja musiraamu? Otya Allah? Mbuulira wakwata omwana. Nanga Hajjati saakwata mwana. Bwe kiba kyetaagisa nga balina ebyuma ebikebera oba bivudde bweru oba bivudde wa, bantwale bankebere. Kyekigambo kya mwannyinaze ne bwe ŋŋenze ekigo era nziramu nekimubuuza kyaliko. Kati ekyokukwatirira kyakyogerako ki? Omwana yamukwatiriranga nako ye tabimanyi. Era agamba kimu ndi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asala amazima. Kyekyokka. Gwe olinamu wootuuse n'ogamba naye kuba waliwo obujulizi obujja buvaayo batugamba ate yeegayirira kankuwe bino netuganogamba muntu lwaki aba yeegayirira omuwe bino nga teyakwata. Hajjati kankuwe ennyumba. Ekyokwegayirira bw'obeera mu kkomera ng'olina mukyalawo ng'omwagala nnyo nga muludde ebbanga era ng'omanyi nti nno omuntu ono singa mba muwadde kino kinaakivaako ekiriwo. Ensonga lwaki yakuba essimu n'agamba nti Hajjati jangu tuteese bino biggwe tetweswaza. Naye ekiseera bwe kyatuuka nga mwabamawulire mwamukubirako essimu n'agamba oba nswale naye sijja kukkiriza kuwaayo byange oba kulaga nti aŋŋambye abinguze, ekintu tukivaako. Nemukivaako. Babaddemu n'obutakkaanya emabega eyo wali obatawuluzaako oba kyajjabuzi? Nedda mukwano, nze sisita atalingiriza. Mbeera bali ku byange, nzija ku bya ssanyu na bya nnaku. Ebirala sibifaako, simanyi. Kaakati nendoza era bw'ava mu kkomera Hajji n'addamu ne bewasa. Kubanga Hajji yasulawo ku olwo. Kuwa? Ewaka wa Zula. Yasula wa Zula. Era we yasimbuka ku makya n'agenda. Essimu ezimukubirwa omutandikaga nti ngenda kukola ekintu, ngenda kukugira ka message n'akamuweereza, ako kawuliro n'akamuweereza. Era yakamuweereza ku makya n'amala n'akamusikako. Kati awo saamanya lwaki yakasika. Kati mwenga family
mugamba Hajji ono bw'ava singa Katonda amubikako akasubi n'avaayo mu kkomera mulina obuzibu ne Hajji okuddingana ne Zula we ebyo byensonga za mutima temuzinaako kizibu zisinza kugaa nsonga za mutima wagambye gwe Hajjati ani Hajjati Janaati babazaala we watuufu batuzaala gwe ne Hajji mama wammwe waawa mama waffe w'e Rwanda ate ono gwendaba wano anti ogambye batuzaala we watuufu w'e Rwanda then ne mukulirawo ono ate yaani bannange baba waffe ono naye baba wammwe nawe oli muganda wa Hajji Mwizero mwannyina yaliwo ku soosi ennyo ddala ekimuli bano nga bamperekerako ndeka naawe saagala kunnimba tetusobola kulimba gwe Hajjati ani Hajjati Sauda Sebaggala Hajjati Sauda Sebaggala kaakati twawa Zula ekimuli mukyala waffe mwe mwawa Zula ekimuli kati bitebye ekituufu Hajjati tereera ekituufu kiri ki ekituufu Allah yasinga okumanya naye mwannyinaffe tumugaanira olw'embeera ze na buli kimu n'embeera gye babaddemu ne mukyalawo oyo tetukikkiriza abantu mwannyina mwe bamulabamu olwa Zolo bagamba omusajja ono Zolo oba mawule si Zolo naye bajja mutya Allah yamusuula ku mukyala atamanyira maaso naye yamanyi omukwano kyenyiza omwogerako omukwano gwamuyitirirako talinaamu bwa Zolo wadde akataala tavaako musajja mulamu nnyo akola emirimu gye bulungi nnyo gakwatadde n'okusinza Allah we musajja mulamu ddala era yagamba buli kimu kikwasizza Allah naye yatuuka ate okuwasa omukazi ow'abaana abana nsonga za mutima nga mmwe abannyina mbabuuza nze ebintu bye babuuza ngamba abantu bambuuza ebimu ku biraga nti omusajja ono wenga n'owasa omukazi w'abaana bana n'okola biki n'ogenda mu maka g'omusajja era ng'ate gyozi omukazi bamuwasa mbu olowooza nti kive okuwasa omukazi alina abaana si buli mukazi nti alina abaana mubi si buli musajja nti akuzizza abaana b'omukyala bazze nabo nti bonna babakwata kino ekintu kikitwale nti kiba kya muntu okitegeera Zula yali mukazi mulungi nnyo era nakati omulaba mukazi mulungi nnyo talinaako ogamba nti waawano era nga nayo ne bamukuwa era omuwasa sinze naye abalala talina buzibu abakazi bawasibwa abalina abaana so omu si babiri si basatu naye bwatyo bwe kwagwa mu mukwano ne Zula ng'alina abaana Hajjati bubaka ki bwe muwa Zula kye mwandimusabye kantandike naawe kiki wandisabye Zula obubaka bwange nabumuweera Nateete nga tuli ku poliisi wagenda ku poliisi naliyo nze yalondebwa ku saidi ya Ali nenyingira ne Zula mu ofiisi emu ne batutuuza nze ne Zula nenjogera ebigambo bino negamba Zula ndi mukazi ngawe obulumi mbulina naye ensonga z'amaka twandizizizza ebweru ne tubako engeri gye tukola ki gye tuwogera bwe bubaka bwange bwe nali mwera nakati bwe nali kyamwana naye bwali naye anti kati yaga mwali mumuwaliriza ajjeyo omusango nga mukimanyi mwannyina mmwe yakutte omuwala we si bwe kiri kyali kitya twapaapaala nga mwannyinaffe bamukwatanga bolabe bakwata ejjansi ne balikuba munda mukupaapala naffe tuwulira ekigambo ekyo twasooka ne twesisiwala naye nga tumuga Zula tukole tutya kiki kati ye mukwogera kwe n'agamba nti okuleka nga mumpa ennyumba nga mumpa ne sente bweziti awo twatandikira naye nga tewaaliwo nti ffe tumugulirira okujjako nga mumpa ki ennyumba ye yali akisaba yagamba mu meeting teyaliimu nga n'okusayininga yasayininga n'okusayininga yasayininga olukiiko yalimu oluteesa ku mumpe kiri n'omuludiini omusibe olwo ali mu kkomera ekajjansi eno enteesaganya zigenda wa mutuddewa twasooka kubeera awo ku poliisi ne tuvaawo tugenda ku muzikiti ogumu oguliraanyawo gwesi kyajjukira linnya Nateete ekajjansi era ebiwandiiko ne bikolebwa bulungi nnyo naye okuleka oluvannyuma n'agamba nti egundi gye tukoze enfu muteekeeko nti munguzizza ali aguzizza Zula kati awo omusibe wakyankanira n'agamba nedda wali nabadde mpa baana bange oba miliyoni 2 oba nnyumba nga manye omwana twawukane bulungi akakkane kuba amanyi kyayagala
okitegeera naye kati nga ye Hajji abagamba Zula lwaki bino yali abikola mmwe yabagamba ki balinawo oluyombo lwamala ewiiki emabeganga nga lwaki era ngaawaka waabwe amaka nga bwogamanyi tegabulamu birumira baali bayombayomba ono n'amugaa nti oba twawukane kati oba ekigambo ekyo kyekyatabula mukazi waffe ekyokwawukana nagamba kanteekewo kyenjagala naye kati ffe nga babeera tuli bannyina abalongooseemu tetulinnyira amaka g'abannyinaffe kati tugenda obimanya nga byebyo bagamba nayo badde nga mbagamba eka si walungi kati bwe bito bwe byajja bwe bito naye nga tewaaliwo nnyo nsonga eri awo enneri byamaanyi mupakasi sadde mukama waffe mugenda wa atwagala gwe obubaka ki bwowa Zula singa abulaba kati kuba Zula mulamu wo obubaka bwempa mulamu wange mugambe nze mulamu wo gundi muwa obubaka nze Hajjati Jannati nsaba Zula akole istigifaaru yestagafuluze asabe Allah kwebyo ebibadde biriwo byonna Allah amukakkanye era amusonyiwe Allah yazina sooka omusonyiwa ate ne bbaawe mukomera byebyo birala tetulina nnyo bingi kuba nange twali natete namugamba gye tulaga nga waziyivu era ndowooza nkakasa alabye nti gye tulaga waziyivu ono gwendese ye mumumanyi mwali bano bamanyi maama bawala bange be bano bozaala kakati maama assalamu alaikum warahmatullahi oli otya kati gyendi Nuruddin Ntege webale byokola byonna nkulaba baŋŋamba mwampa ssente mukyo balaba mbikola tekisoboka tunaagula ensi yonna ne tugimalawo tuyina ssente abo baNuruddin basasule tekisoboka abamu tetukumanyi nakumanya mundabidde wano tukulabidde wano nze nkulaba ku nanka ne ku TV kwenkulaba ondaba ku TV kati embeera eno ogyogerako ki maama naye gwamuzaalira ddala mwana wange wakubiri mwana wo wakubiri mwana wange wakubiri namuzaala 1976 mwezi gwali gwakubiri ekibuuzo kyange Zula omuwa bubaka kisaawa eno bw'aba akulaba Zula muwa obubaka Zula Hajji yamwagala n'obulamu bwe bwonna n'amwemalira mu buli mbeera yonna nakkiriza ebizibu bye nakkiriza abaana be balwadde basikoseero naye Hajji yeebakanga emulago n'asula ku seminti ngajjanjaba abaana ba Zula n'amwagala n'amulaga omukwano gwonna naye asembyeyo nga kino kyamusasudde anti yakwata omwana we ye yandimulese bulesi ng'akutte omwana we Hajji ati goyinza okikola Hajji nze mu mutima gwange ne bwe mmanyi embeera za Hajji n'enkula gye yakuliramu n'eddiini gy'ayina nze sikakasa nti Hajji yakwata omwana kubanga olaba omukyalo oyo olaba omukyalo oyo ye mukyala wa Hajji gwalina awaka mukyala we wakubiri e Bulenga ono ye mugole waffe ow'e Bulenga mukyalo ow'e Bulenga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hajji bwe yali amuwasa yamuwasa ayina abaana 3 abawala naye walina abaana Hajji ati abeereddewo basingo maaga kyendabi kaha amuwasa yamuwasa ayina abaana 3 nga bato bwe bati tebajja awaka bakulidde emikono gya Hajji yabakuzizza yabasomesezza bakuze ne baana bannaabwe azadde waffe abaana 4 azadde abaana 4 ewaffe era abawala beyajja nabo omu yafumbirwa ate akola avudde mu maka ga Hajji omulala yamala okusoma naye akola
avudde mu maka ga Hajji n'omulala akyagalimu akyasoma zibambi naye abaana abo nga teyasobola bakwata kintu kiyinza okuba kyajjabuzi naye kyembadde mbuza maama gwe amaka gobeeramu mazimbe mupangisa nazimbe mukama wange ani agakuzimbira Hajji yaganzimbira obulenga tuba twatandikira kabuusu nga tupangisa ekibuuzo kyange mangu nnyo bagenda tujja wano ku kkooti enkolagana yo ne mujja weebadde etya Zula gwe mukyalaaniye amanya gange nze nansuuda Rema Mwizero nansuuda Rema Mwizero enkolagana yo ne mujja weebadde etya Zula sijja kulimba nti enkolagana ebadde y'amaanyi nnyo nnyo kuba tubadde twakatandika okubeera nga tusisinkana era nze nagenda okulaba nga sijja sobola kukwatagana naye bulungi ne mweyawulako sijja kugamba nti enkolagana eri awo y'amaanyi nnyo takukubira simu kuyombesa takulumbangako wuwo kale lumu yankubirako kesimu nakubira Hajji esimu Hajji n'atagikwata ndowooza ye bwe yagiraba n'agamba kankubire nakuba ku ya Hajji nabeerako ebigambo byaŋŋamba naŋŋamba siddamu kubira bbaawe yalina okumpa olukusa koze n'ekirala era mabega eri nga nkomye okuba nasooka nenvaako ewaka awo nemmala nenkomawo bwe nakomawo era yajjanga nabeera nga akubira Hajji esimu nazuukuka n'afuluma naye nga byali byaggwawo nga twagenda tutereeza nkola n'omwana kati obubaka ki bwe wamugjawo obubaka bwe muwa afune maama w'omutima gwe oba senga w'omutima gwe atule yeebulire nga ye atule yeebulire nga ye kuba emyaka gy'alimu si byebyo ebintu bye yalisaanye okubeera ng'akola naye nze nasiibula abamawulire mbadde nsaba Zula nti ekintu kyalimu akimanye okuva wansi y'entobo y'omutima gwe nti kyalimu si kituufu si kituufu maama nkutegedde kankuwe mutebi owasoolo genda okumeko maama full figure alindemu full figure salamu alaikum alaikum salam warahmatullahi bati nange oli otya ndi bulungi alhamdulillah nebaza Allah atusobozeseza lwa nsonga abantu abasinga tebamanyi kkooti oba tebamanyi iCourt abantu abasinga abali ku mukutu bajja kugamba batugamba nga 13 yes njagala okutangazaamu nti obeera n'abantu abatutumufu mu ggwanga oba abamanyi kye bakola like ba council ba lawyers nga bamanyi kye bakola abalina experience mukola kye bayita production warrant twakola production warrant ne tusembeza ennaku Hajji asobole okujja aletebwe mu iCourt okujja kwaffe okwaleero asaagalayo mu buyabuya agenda kwogera bibye okujja kwa leero tekubadde kwa beiro n'okujja kwe twagenda luli tekwali kwa beiro njagala munkotinge bulungi tekubadde kwa beiro olw'ensonga iCourt ebadde temanyi tetunnabagisaba kati olwali twataddemu okusaba kwaffe leero kubadde kuwulirwa tuteekemu okusaba kwaffe kusomerwa tuteekemu okusaba kwaffe lwa nsonga ki eri kkooti ento teyina buyinza busomera ajali musango oba kumuguwozesa yensonga lwaki ne 13 tujja kuddayo naye tewali nnyo kitutwala lwa nsonga ki teri kusomerwa musango tesobola guwozesa njaga bannayuganda kyemukimanye wano kiwedde omulamuzi akitegedde bulungi nnyo era mwebaza kuba abadde loud and clear n'atunuulya mu biwirirwa biwandiikibwa nayogera saidi zonna naziwuliriza n'agamba tusoke mukomeyo nga 18 tubeere nga tufuna ki nga tufuna beiro nga Hajji yeeyimirirwa muteekemu beiro kubanga tumulaze nti n'abagenda omweyimire we bali ate nga balandlady mama Fina y'omu kuba mpadde ebyapa bino ne ssente yes ali mu fayawe era nninze ne zino ssente mama Fina yazimpadde alekanzira balageza mama Fina si zange abantu abaagala Hajji njagala mbategeeze zino ssente abantu baluwirira oteekamu omusimbi yes nina omulaba mwita nanno nali bweru ali kutake tukuvu luddawa ali
Israeli yaŋŋambye abaana ba Hajji bonna abeetaaga batadde ku basali ne payroll bonna abaweerere omusango guno baganda ba Hajji we bali wano Hajji jangu Hajji mujje abantu bangi bagamba Nuruddin tuli wano lwa ssente nze nawe mbo batusasula njagala Hajji wuno ayogere mukodomi wa Hajji wuuyo yali best man bwe kubaako yali ampadde wadde akakadde baba no boogere wali ampadde wadde emitwalo ebiri wali ampadde wadde akakadde k'ensimbi wali ampadde wadde miliyoni 2 oba akakadde ono yava Juba eyansaba ngende mu kkooti yali akyali Juba nansaba ngende ekigo nemugamba sijja kgenda kigo aba aboogere ebyo baleke kaliro kakati mu byonna njagala bategeeza ekigambo kimu bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba nzikiriza nnyo mu bayibuli ne Quran bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba ekyokubiri bayibuli emu egamba nti olulimi lw'omulimba terulaba mukisa laba naakolimiddwa yenna yetwako obulimba olulimi lw'omulimba terulaba mukisa Quran eyogera ku mukazi Zulaiha eyawaayiza nabbi Yusufu ne bamusiba emyaka 15 ng'amuwaayiriza bagenda Zula nti amuwaayiriza nga bamusiba emyaka 15 bwe twogera ku mukazi Zulaiha yoyo erinnya Walumbe Zaaya Walumbe Zula exactly nze erenkigambe era bw'oba omwana gwe bayita ng'olina omwana gwe bayita Zulaiha kyusa erinnya oba nga bukyali aleme kutta kaalya ye ayambe omwana we nga bukyali ekyo kikoli okuva mu Quran omukyalo ono kasita yakwata Quran n'alayira n'agamba talina byapa kati ebyapa bye nafuna nabijjawa mugatte dati nze nagatta dati siinako nti ki omukyala azayogereza obulimba nakuba ebituli mu bigambo binti nabaana ali bweru nabaana akunkumuse yatugamba omusajja munaku muzibu talina kyamuwa omusajja nakati ekisinga omuluma era bwe tugenda ekigambuuza kimu abaana bange bali abalwadde kubanga fasitesoni yaabwe eddagala lyabwe lya bbeeyi simanyi nabwe bali agamba bw'omugamba ku kigambo kya Nisha agamba omwana wange abo baana bange naye mbasonyiye kubanga bo tebalina biki abo mbasonyiye Allah ajja kusala ensonga zonna azituukirize tulina essuubi omusibe okuva mu kkomera ddene nnyo 100% okubanga agenda kuvaayo lwa nsonga n'omulamuzi omulabye 18 abantu abasinga emisango nyo tebasaana kugisembeza abasinga gibera emyezi 6 nga twogedde ekigambo na kimu maybe n'emyezi 6 n'okoma mu mwaka ekigo wagendayoko waliyo abantu bamaze emyaka 6 emyaka 10 nkubira gavumenti omulanga kino njagala kigende eri President Museveni kigende wa Prime Minister w'eggwanga kigende wa Speaker wa Parliament bannange maybe mukala amateeka agangwiza ku bantu baffe mufunze mu application ya guno emisango gy'okulepinga bagitaba egy'okukwata defilement rape capital offenses abantu bali ekigo myaka 10 10 years tebamuleeta tawoza sekawumalu gyali myezi mukaaga tamanyi na lwali jja mu kooti oba alifa kwegamba capital offenses mu at least kubanga abantu bangi abazuulwa nga tebalina musango naye nga baddeyo emyaka 6 ettaka lye balitutta mukazi bamututta abaana babatutte abaana be bafudde ne babeera abavubuka bangi gye bali nga tebazzanga musango ofunye ku mawulire agalaga nti abasajja abasinga basibwa abakazi babasiba ku bwereere 75% abantu abali mu makomera era njagala President Museveni kino kitekeko notice jjajja nalwesi okubira omulanga 75% bali mu makomera naye nga emisango tebagikola nga babawaayiriza maybe wali ogenda kwesimbawo ku muntu n'aleeta ekibozibozi omulala ayagala mukyala we ayagala ttaka omanyi abakyala kati kankubulye ne nabbi Musa alema okutegeera omukyala ate era ne bayibuli eyogera ku mukazi omukazi kyekintu ne sitaani atya omukazi walamuleko wonna weyegandiza ne Adamu Eva yaleeta webalenye kati omukazi ovanga ku mukazi akeera ku makya n'asitama ku mwana n'amupamako kati olwo naye bamuwaayiriza nsaba muganda wange nammeera ow'ekitiibwa President Advisory w'e Masaka kwatagana ku nsonga zeeyo zino zireke kuba tewazitandikako tuve mu views ne content tetuli mu byakumanyika nammeera atakoze Masaka nanti omwana oyo ebiseera ebisinga bulonyingira mu musango muga full figure yeteekawo yerabisa nkola mulimu gwange walondabeko ku misango gy'abekkololo ndi mugyebaka jansi kuba ndi wagete gwanga lyonna President Museveni yankwasa gwanga lyonna naoyita ba RDCs bonna n'abagamba bakwasiza omwana wange saasala mulimu wabula yandaba amagezi gennina n'okutegeera kwennina kati wano oli mukukola era ndi kye bayita okwabula omukulembeze w'eggwanga kati kankiddemu bagambe let me be loud and clear banna ba advisors abatamanyi mulimu gwammwe please shut up
You give me a break because I know what I'm supposed to do. Partner. I know my job. Because kyebayita okuwabula pulezidenti w'eggwanga kye kiki kwe kubeera ku ground ng'oyogera ku nsonga ezinuma ku bantu n'ozijjayo n'ozitegeera ne zigenda mu public era ensi yonna nezimanya mwenna eggwanga lyonna lyali ku muntu omu nga mukomerera Hajji nga temumanyi na mazima nze we nagatta datisiza omukazi kuba ntegeera era nfumintiriza success and person zone and reality naye omusango guno omanyi gukulaze nnyo bw'otegeera osinga bali era nnyo nkubira muganda wange Saimo Kawalato Mulanga Saimo njagala nkuweereza message eno Saimo oba olina yakulimba nti buli eyasoma ye mugezi please ate Saimo yakukoze eki listen my brother abatasoma njagala obategeeza si buli yasoma nti yategeera si buli yasoma nti ye mugezi yawula wisdom ku knowledge ebigambo ebikulaminga ebisome bye bakusomesa n'amagezi ge wazaalibwa nago ng'omuntu nayonka mukyala saayonka mabeere ga mbuzi ge muyonkera mu botulo njagala oyawula okusoma n'okutegeera byanjawulo kyova olaba nti wetugenda ku akawunti oyimira wenyimiridde nsuubira mbeera mu kigagga mbeera mu kizungu emakindi obeera mu kisambira mawafina gye yakuzimbira naye ate nze nazimba kalina makindi mu kigagga ne mu kizungu yonna gyembeera vuga BMW ovuga motoka ki ovuga motoka ki owa oluzungu olungi yatandika kese sikyamutsukako kubanga tulina obuzibu ne ba-YouTubers and let me be loud and clear ebiseera ebisinga ba-YouTuber tebafaayo nnyo kunoonyereza abamu banoonyereza ne bapuluvinga ekituufu naate waliwo n'abatanoonyereza olw'ensonga bodda ku musango gwo saagala gwogerako guli mu kooti bakugamba nti n'omwami baali bamuwadde bail according ku fayiro bye yali asoma ne bye yali eyogera nga bajjayo na buli kimu bw'ojjukira obulungi omukyala lwaki nga tadatisi zange yatugamba nti omusajja takwatibwako poliisi emutya wa kitalo ng'amaze tafunye bwenkanya ng'amaze ekajjansa ennaku 10 nga bamwese nateete amazeewo ennaku 5 era banoonyereza bibuze bamugyeko omusayi bamugyeko buli kimu enkwaso ng'amaze ekigo a full week and a half naye wajja mu mawulire yatugamba omusajja takwatibwako wa kitalo nnyo awo ntandika ogatta datisi dakika 2 natugamba nti munaku nnyo talina naki era alinnya booda talina kyalina dakika 3 natugamba omusajja abadde amuwa emitwalo 2 munaku nnyo ye yamuwasa banaye mugatte datisi eddakiika 4 natugamba nti omwana we yamubulako kumala emyezi 6 ne bamusala $6 eddakiika endala natugamba omwana nabaana ali bweru alebera atambula yamugambe ejjamu empayi n'alaba mu byenda bannange naawe n'oba ne common sense kati baleese enkumbi bali tulinza jambiya enkumbi yo twagirabye kansuubira nti tulinza jambiya embazi yo bagiwaga naye bagambye gwe Nuruddin ne Musime mumukuma mu bantu omulira abatawanya Hajjati nze nali ngenzeko wakiseka abantu osobola sasula n'olekaani agamba kibagamba nti osasulaani olekaani omusango guno mwajja mu public singa temwajja mu public tutwandize mwajja mu kooti y'abantu era nnyongera okubira abantu Mulanga bagamba furufiga ave mu musango nabadde n'onabbali nga bagamba furufiga ave mu musango sisobola kuva mu musango nga mwe mwagujjamu bazibeda bwe bagajjamu ne bafifi abatali mu ggwanga nga bannalongo betane bagujjamu nange bwe nagujjamu ate nze nina CV egundetamu ndi mwabuzi wa president essaawa ya lero bagambye tebakyalina side ekyokusatu njija mu musango guno according to my experience because nina nkola investigation. What is the meaning of investigation? Simala googera era nze saasokera kwogererawo nakola investigation, that's why nasitandika ku mazima n'obwenkanya n'olwekyo nsaba President Museveni ebintu bibiri. President Museveni abantu bw'oba oyagala eddembe ku basajja bawe ministry yaabwe obawe office obaloopa mwawule office ya jenda okugamba nti abasajja n'abaana n'abakazi eyo office egendebwamu abantu bakazi n'abaana ate nga bagenze kuwayiza abasajja buli mukyala gwolaba omugamba mpa abaana tayagala kuwa abaana kubaana kwa bbira waliwo n'agaana agakulu nga gawezezza emyaka 25 ku myaka 20 yes mwafuula abasajja ensuku okuba baba malawo n'olwekyo President Museveni nze nazudde abasajja lwaki banyiivu tosobola kukwata musango guno eggwanga lyonna equality for men twagala obwenkanya eri abasajja kubanga ssemateeka w'eggwanga akawaayiro article 20 kagamba nti buli muntu aba n'eddembe lye lyamuzaalibwa nayo nga temuwera gavumenti wadde omuntu yenna wadde omukulembeze njagala ogende okasome 20 kagamba buli muntu alina eddembe lye erimuweebwa Katonda lye baamuzaala nalyo Hajji alina eddembe lye alina okuba nalyo wadde musibe tulina omwogerera kuba taliiwo article 21 article 21 egamba nti buli muntu
anaabanga n'obwenkanya ng'oggyeko oba si mukazi oba mwana oba muki mwe muli wano muwoza omwana w'omukazi Hajji si mwana wa mukazi omukazi Hajji si mwana wa muntu yes muntu kakati ebyo byonna bye mwogera ati ssemateeka w'eggwanga yabirambika genda osome amateeka osooka oyimira oyogende fulufiga gwayagala okugamba nti weyita looya genda oyimire ku saidi y'omukyalo oleze naye neebaza bakkanso natuuka ku honorable Nsereko ne mwegayirira yasooka kugaana namulemerako bwe namulemerako yakkiriza kubanga mukwano gwange nebaza kanso honorable Nsereko nebaza baluti nakwata Erigon company nahabwe pressers ne mutwala waliyo Erigon company ne lutalo ne mbatwala ekigobo geno omusajja natuuka okugamba famire ya Ajo batabalina sente mbawole sente njagala Ajo jje jangu wano jangu nedda nakibagamba ne mbagamba njagala oyogere amazima natuuka bagamba oba temwina sente mbawole sente tuwe kanso tusobole okuteeka mu production warrant bwe kiri yayogere nendalabadde madamu atulese boogere nembagamba nze kamba we ssente nze gwe bagamba nti bano be bampa ekirala njagala mutegeere nti nno mbadde mbalaga article 21 omuntu aba n'eddembe lye era mu makooti tubeera kyenkanyi si mwana si mukazi si musajja omuntu aba n'obwenkanya etteeka mwenna libatunulira kyenkanyi naye ate wano litunula kirala ku mukazi mukisuusa ne mugamba omwana w'omukazi ebyenda biri bweru ate Hajji si mwana wa mukazi n'olwekyo kyensaba President Museveni tusaasire oteekewo minisitule y'abasajja tulaba ba women MP tetulabanga mbaani MP tulaba wane makerera abasajja mbongerako points abawala abasajja tewali abongererako tulabye wano tulaba abasajja abakwata omusolo gw'omu mutwe tewali mukazi gwe bakwata kebere COVID-19 bakwatanga abasajja ng'abakazi babaleka ne bayinayina abakazi bangi babbi abakazi sitaani nabbi Musa bamulema okutegeera njagala obagamba ekigambo ekisembayo abaana ab'obulenzi mwebereremu bw'osisinkananga ejjini liriwa waliwo omukazi omusiriku towasanga omukazi eyeeraguza towasanga newokwana muwala nagamba tugendeko wano bannange nalabye olubuto lwaganye omwana atali nekiise towasanga omukazi eyeeraguza lumu ali kuwongayo towasanga omukazi atunda ebyogero tokwananga omukazi atunda simanyi nze ntunda simanyi biki abo abalina eddagala ensansa mu mutwe twalaffe abalina tinti Kitone my sister Kitone muganda wange tewali nsonga laki musonyi oba yansonyiwa Kitone atera bambi olumu ampaayiriza ne binnuma ate nga ebiseera ebisinga mubeererawo era yajjange wange buli kimu akimanyi waka wange ajjawo n'ebiseera ebisinga bya negativity simugaana kuyimira ku saidi yonna gyawagira eryo ddembe leero bwange era bw'aba ayimidde wano n'ayogera saidi ye nange nenjogerere yange it's okay no matter what but ekinnuma kyonna bintu byonna kwe kumpaayiriza bannamawulire abasinga mumanye wange mwajjanga naye wajjanga empisa gye nabayisanga mugimanyi nze buli muntu mulabanga muntu kubanga eno ensi twetaaga bantu nze ngenda okuyomba n'omuntu ebiseera ebisinga bebasooka okuntakula naye olina mpaayiza oyasooka okumpaayiza ekigambo ekyasooka okunuma tata waffe y'omu batuzaala wawamu tata waffe ekikofiira mbu namusobya kyova olaba mbonaabona njagala tutegeeza eggwanga si bonaabona tebabazaala wamu nze kikofiira kye taata wange mu bulamu bwe tutambuliramu obulamu bw'ensi tukuliddwa mu families nnyingi abantu bangi abatukuziza abantu abatukuziza kati bwonsanga ne Ajamis Kigundu ndi wa Luganda ewaka bwonsanga ne Sekasini lubeera Luganda bwonsanga ne Nudini namanyi ali kubukedde nga bosi mulamba tubeera ba Luganda according to situation weri ffe tukulidde mu maka g'abantu mangi bwonsanga omusumba Lozas Bujingo ndi mwana ewaka ne wange bakusooti nsigala ndi mwana era ewaka nja genda bwonsanga wa Hajji ate nze nebaza abasiraamu bankoze bulungi n'abasajja abasiraamu bampoomera okukamala nze njagala abasajja abasiraamu bange musiraamu kakati nze njagala omusajja omusiraamu antuusa ku nti leka njogere omusajja omusiraamu n'abakazi bana bonna bamatiza abasiraamu balina abaana b'abasiraamu balungi gwe bambala engoye mu masaliza ago olaba vanga kuma nambala ogwe luwanvu n'adigida akabina ne kayitamu abaana b'abasiraamu be bantu betwali tusembayo okwegombola ensonga bakula bambala bulungi bakula bambala engoye zaabwe empanvu naye ng'ate gwe abasiraamu balina abaana temumanyi baana b'abasiraamu bali mu bikomera naye abasiraamu bawaayirizibwa ebintu bingi nalabyeyo gundi abavuma mbunno omusajja alina ekirevu abeera muki mu museegu muzeyimagala ava ku basiraamu abalina ebirevu sunna
va ku basajja naye ayagala abantu boogereko bompi mwagala platform naye plus nzija bayi televiziyo ndaba oli lubuto oba wawumira nsangi mwana wange oba ozaala ddi ayagala twogereko bompi bwe naye va ku kirevu ky'omusiraamu musajja alina ekirevu akomba oyo n'owulira n'akunuuna naye fulu n'owulira ekirevu ogambye omusajja omusiraamu awoma okufa abasajja abasiraamu bawoma okufa olwaki nakyawa bajjo musajja omusiraamu atuuse omuntu ku ntikko kati bajjo teyalina maanyi si mukomole bajjo yagala mala namukomola bukulu bamukomodde bukulu abiize bukulu nze njagala abasajja nze nebbanga musiraamu baba bayonjo bafaayo eri abakazi bafaayo eri abakazi ate bafaayo eri abaana omusajja omusiraamu ayagala abaana olaba noono omusajja ali mu kkomera naye ekimuluma baana gwe janguwa era yakugamba abaana bange bali abalwadde oba kati bwe balina obuvunaanyizibwa balumirirwa kuba amanyi yawasa mukazi otaddangamu kukola yamugala tokola buli kyoyagala kyotategedde nno Hajji alina n'omukazi omulala era yajja n'abaana basatu mumanyi we mama Firdausi va ku ono waliwo ali ebulenga era naye yajja n'abaana basatu n'abalabirira tosobola sasula nosasula bano nosasula tv zonna nosasula ono mama Firdausi si ye mukyalo omukulu yajja n'abaana be basatu n'abalabirira ye teyajja ye yasooka ono si wa abaana ono oli abaana basatu oli omulala gwobeera wa mumuleke abulira njiri mumuleke omukyalo mwagala nnyo abulira kigambo kyakwe mu byonna nja kukubira President Museveni omulanga nkiddamu muzeeyi Museveni ng'oyagala otereeza eggwanga kubanga okoze birungi bingi abantu bakwenyumirizamu naye tunuulira ku sayidi y'abasajja muwadde nnyo abakazi simpasi omukazi ne weetakula akuba enduulu poliisi yeezira mukazi oluusi bagiyinza nokiraba nga kisagaanagana ajja kusuubira okumugyamu muzeeyi kintu babadde bawaabira musango kumala emyaka 9 nga buli gye bagenda omukazi fayiro azijjayo agenda gyo statement za kintu era abadde ng'alina obukakafu bungi nnyo kubanga akimanyi tebajja funa byapa ebyo ovala yakwata bayibuli yakwata Kur'an zaweddeyo n'olwekyo mu byonna kyensaba muzeeyi tunula ku sayidi y'abasajja abasajja bano bamaanyi mu ggwanga bateekawo ebintu bingi batuwa platform zonna emirimu egy'amaanyi be bagikola be bajjudde awantu abakazi bawadde simpasi ennene njagala kugamba omukazi alina simpasi ennene muve ku simpasi z'abakazi mutunulire abantu kyenkanyi full figure ono alina bye yeetemya njagala abyeteme nga wooli ate abituukirize wulira lindako wuliriza ogambye otya njagala okutegeeza presidential advisor nga wali wano gwani nze bampita Lumala Twali ono lwatitooko nkozesa looya Lumala Twali olunaku Hajji lwagenda okuva mu kkomera bwati tugenda mukolera edduwa naye neetemye era maama wange mukubidde essimu mu kyalo akwatemu ente ennene mu nte zange 3 tugenda jirya ku dduwa ya Hajji olina ente 3 ogenda kukwatako emu ngenda kukwatako emu njiwe Hajji mu byonna njagenda nga maliriza njagala nebaza era njagala mama kugikubanja nze ojja jimmanja njagikuwa sirimba oyo atalimba wakolera mmanyiwo nze njagala kwebaza abasiraamu na Uganda bonna nebaza ba YouTubers bonna nebaza ba social medias bonna ba socialite nebaza abantu abali mu ggwanga ne bweru w'eggwanga socialites kyekyo nza muno kyomuzungu mamirira sapite wati njogera luzungu olufune munene twebaza ne madamu Fulu what do you mean I'm not omuzungu twebaza mama madamu I'm Uganda and I'm proud to be Ugandan omusango gwazeemu ne gubagatta ne Frank abaho bambadde temuli magambo wali watwawula Frank first of all you're president wa TikTok that is one two muna Uganda tawali nsonga yakimulayiza abantu kye bataawula ekyokunyiga ky'abantu teri muntu atanyiga naye bwe wabeerawo misunderstanding nze kinuma mu byonna kwe kumpayiza bampayiza ate nze siwaayiriza nze naawe omumanyi sigwakolanga na bizonto nze mumanyi noona atera okumpayiriza naye nze siwaayiriza ate ebiseera bisingasinga mungoberera nze siwaayiriza njagala okwebaza ba lawyers tulina Kanso Kabega the top oyo watawooza musanguka wansi wa milioni 10 oba 5 the best psychological counsel naye olaba ayingira ekintu nebaza honorable Basalirwa nebaza honorable Mbidde nebaza honorable nena omusajja yavudde mu America
Diamond Arthur nange nina message njagala osindika eri Nogera omukyala tuyagala kubuuza luzungu. lindako matize Ammere. nebaza Ekisayiko kikobadde ogamba ki? Ekisayiko kikobadde obadde ogamba ki? omuntu akyasinza okubakoza ensonga z'obwongo Oyo. Olufigo olabika wasoma otulimba bulimbi. ankonsanoregi Oba otubega bubezi nkuzuula. Nze nina byolaba byempulira. Nkozesa wisdom. Kati ogenze n'osikane article number mu Constitution 21. ngimanyi Oyo omuntu aba wa bulijjo. anti kati nze kati N'osika Bible n'osika Kulaani. abantu abatamanyi mateeka oba abatamanyi semateeka article 17E empa obuyinza obwenkomeredde kubanga egamba nti buli muntu kimukakatako okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda. Article 17 dembe lye okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda. Article 17E kakati gwe woŋŋamba nti simanyi bye njogera nze mba njagala ne kkooti ngira n'ogenda n'osomawo Bagende basome. Tulaba ng'olwanirira abasajja nga tetunakulaba mu keesi ya Nambwayo ne Sonabe. nagiyingiramuko accordingire ku Nambwayo and Suna nga newankubadde kkooti yasazeeyo kyesala oba kyeyogera bonna mikwano gyange ate mbamanyi ne bajja batya okubeera ababiri mmanyi. First of all Suna Ben yatayagala muwala ng'amwekakako nnyo nabasanga nga waaluna mubiri waabo nga tuli emmere ng'era lwatuula omuwala watuula nga Suna adduka. Ekirala ffenna tukoze ku ma TV teri mukozi wa TV Nambwayo azimba ekyo kizimbe oba agula ettaka no my brother tubale kubasooseemu tubale ku bantu Nudin wali kubikadde nga musingo saswa ssente nyingi mpayo abantu amanamuli basatu bazimba kalina eyo omusajja akubye ebinyanyannya n'ali embizi n'atandika ogifaana n'ali amatu gaayo n'agyebakamu n'agyebikka n'ali obugere n'asonda akasente n'agula ettaka eryo. Ekyokubiri we nafuna misunderstanding we wano Kasuku bwe yali abuuza omwami gwe bayita Kamoga eyabaguza ettaka era obuzibu bwange bwe buli kwe kugatta datisi nze nfumiintiriza nnyo nkozesa nnyo reason as the world masterpiece. Njagala buli muntu okukugamba nti reason as the world masterpiece katabo ka Miss Kigondo genda okasome. Kasuku yabuuza omusajja nti ekyapa ekyasooka kiri mu mannya gaani. Omusajja n'ayogera makamwa ke nti Suna Beni. Omusajja n'amugamba nti ate kijja kya Nambwayo okubaako. Omusajja n'amugamba nti baava gye baagula ne basembera wano mu maaso. Kasuku n'amubuuza bwe baasembera mu maaso baayita ssente endala baagula omulundi ogwokubiri wano mu maaso awasooka nti nedda. Kakati nze naawe weebuuze ono ajja atya ku kyapa okugamba atandika okubanja ekyo kyokka kubanga gwe baali bajulira ye Kamoga yalina ekyapa kati ye bwe yaddamu ewa Kasuku kuba yeeyogerera lubale omuntu asamirirwa. Kakati wati wagira bakiripu genda oginoonya yagamba ekyapa ekyasooka kyali mu manya gaani naye obuzibu bajja mbu baasenguka ne bava gye baagula ne badda wano mu maaso. Kasuku n'amubuuza bwe baava eri baayongera ssente bba wano nti nedda. Kakati Nambwayo ajja takukyapa n'olwekyo nti abakazi olukujjukujju lwe bakozesezza lungi nnyo mu Uganda okulaba nga banyigiriza abasajja ate abakazi babawadde eddembe lingi nti babawuliriza nnyo olw'ebibiina human rights biki eddembe biki blabla ebyo feminism ebyo fida blabla teri ayogerera basajja kyova olaba n'oyo kati bamuwadde right mbu agende mu ttaka naye tudde muli ayite mwenna mukozeeko Nambwayo akola mulimu ki gwe mwali mulabye nga wonoga nti Fulufiga patikanye ebbanga ddene nga tumulaba osobola kunjirayo mu bino gamba Fulufiga atunze kabalaga atunze omunanansatu byabadde mu buduuka osobola ogamba nti Fulufiga nedda awaleka wawe Nambwayo mu mawulire tanaweza na myaka 5 amawulire babayita baba free answers oba biki baba basoza mitwalo ebiri ebyo byebyo bwe biti besitegeera kakati ye sente yazijjawo ezigulawo atugamba talina mama talina tata talina ewaabwe teye mugagga asingayo twandigaye nti bamuwa yazijjawa ebyo byonna bikulaga nti abasajja beetaaga obwenkanya mu byonna ebitongole bingi nnyo newogenda ku fida omukazi akaaba nnyo ate wegendereze nga omukazi akaaba olaba omukazi akaabira ekimuwoomera n'ekimunyiza kimukaabya n'ogamba omukazi ono anyumiddwa ate akaaba asiyiriza bw'akaaba eyo nvuddeyo kakati mu byonna njagala kugamba ovanga ku mukazi azaala abaana ewaka ewuwo n'akimanya nti banaso tusibawo nenakuleka n'obatuuma amannya n'abakuwa mutuume erinnya omukazi azaala omwana omu ng'aliko abasajja mwenda kiki bayite omukazi abakazi sitaani including your mother but the all women is a satan abakazi even me bwonkwata obi nsobola okufukira sitaani omukazi akyuka mu ddakiika ezo otabala akyuka nga budde alinga bizibu abakazi bizibu okwana omukazi
najja ewuwo mu t-shirt bwatuuka ogenda twala ennyumba yonna n'ebisiimu anaabitwala ng'ajja nakaveera mubbi yajja nakaveera najja ne loole n'olwekyo abakazi sitan including your mother but the all women is a satan. Mwegendereza abakazi naddala abavubuka batanabakuwasa, mwegendereza nnyo abakazi naddala abakazi abazaddeko n'atanazaalako mubbi. Omukazi mulekerawo okuwasa sikiini, mulekerawo okuwasa sikiini n'obwongo, mmanyanga okuwasa sikiini ne kala, muwase mayindi. Entegera y'omukazi etegeera ati ayogera ki. Omukazi olunaku olwo mu meeting oba omanya nti olina omukazi oba olina eddenge, towasanga omukazi eyeeraguza lumu ali kuwongayo n'otya naawe n'obwana n'abuwongayo. Ekyokusatu, towasanga omukazi atamanyi Katonda oba atamanyi Allah. Ekyokuna, mulabe n'amaka ge muwasamu omukazi atamba talina wadde muganda wa mugoberera gwe tokyebuuza. Tokitotya nti nno n'omuntu. Kyokka nga ye yawaaba. Ffe tetuli baganda ba Hajji tatukwata nako. Naye tuli wano. Tulese emirimu gyaffe. Talina muganda we. Kyolala njagala bategeeza ebintu ebimu mubetuule nga kewakafu n'omukazi mukwano gwo musobola okwogera. Counseling kintu kikulu nnyo. Wasa mukwano gwo. Towasa kabina, towasa skin. Funa omukazi nga mukwano gwo muwase nga mumanye ntono mukwano gwange. Bwe njogera kinaawulira oba kinaawulira oba kintawulira. Naye abasajja basinga mwagala nnyo skin, mwagala nnyo kala. Bw'olaba abantu abamuwagira bonna, obwo ogenda mu data waabwe. Basi basadde kubasajja ne bababako ebintu. Bawayiza abantu. Gwegenda mu details z'abo bamuwagira. Ogenda ne ku poliisi nze kulagirira fayiro ogenda oginoonye. Ekulaga ekyeragana kye baatwala. Owulidde? Ekyokulala, gwayagala omuwolereza oli waddeme naye toyina right. Franka jangu. Abantu abasinga wangi ogenda tuyamba nnyo. Amina. Abantu abagala okwetaba mu musango guno tubaweero kaminga oba timu Hajji oba timu Kinza am timu Hajji. I have a regs to stand with Hajji paka last paka kuwulira bubi. Paka ngo amazima gavuddeyo. Ayogera kisembayo. Munamulana wetuliwa. Hajji. Nawaguna amusinga ngenda kusemba naye. Sagala mbalumya sigenda balumya muto njagala mu kitwale nti bwagwa njagwa naye bwawangula ngenda kuwininga naye oye full figure atakyukakyuka sekyusa kyenjagala nkimanyi nekyenjogera nkimanyi. President alina kyayagala okwogerako ku omuntu omu yeyita advisor bakulimino musooke mutulekemu abantu abalina emisango mukulekedde President emirimu twagimulekera kuba ye President w'emitimbagano bw'ojja ku TikTok tukuwa olina okujja ne tukuwa license. So amanya ne Rose Frank abaho President w'aba TikTok team Hajji. Message yange sinene but njagala entuukira eri omwana wa Minister gwe bayita Namere bwe waliyo joininga TikTok waliyo ina right ejja n'osaba ne tukwata certificate ekukkiriza okubeera ku TikTok. Kana akaalo ka TikTok kaliko bananyiniko bewasangawo. Ate kano tokayita katale ka mubuulo ffe kye tukola tukimanyi. Wavayo no yatakinga Honorable Nsereko ne full figure. Esaawa zino tuyina omwana eyalidde empitambi e Masaka ebyo bye wandibaddemu. Masaka gye balime emwanyi wandibadde nga oli mu nsonga ng'ezo naye mmwe munoonya kambaka nga munoginoonyeza ku bantu ffe tugenda gikuwa. Full figure ayina contribution nene gyagasse eri mukama wammwe gwe ne full figure kuba mukama wammwe President Museveni yabawa offices gwe President Advisor we Masaka, full figure President Advisor wa wano e Kampala mu Central. Ate ne bino bye turuke bya Hajji ne Hajji biri mu Central. Simanyi gwoba obuuka okuva e Masaka ojja ate oyatakinga bino. Yes kyukakatako because oli muna Uganda but toyina se eyogera nakuvoola abantu abali mu musango guno. Okulu full figure Honorable Nsereko ng'otandika okuvoola team Hajji. Tugenda kutereeza tukutereeze bulungi emisango egijo. Nze nasooka okuwulira emisango gy'oyo mukyala nga yagabako cheeke ey'ebicupuli evidence ku WhatsApp yange babimpadde wagabako cheeke y'ebicupuli n'otakomaoko n'ogaba n'owasa omwana w'emyaka 14 n'otakomaoko n'ovuma kitaawo Sempija Minister n'akugoba mu kika. Sooka osolovinga issue ezizo then ojja olipereza Hajji. Buli muntu yenna omukazi yenna ali ku saidi ya Hajji ati ngenda bawa abantu 5 abakazi abalina amanya abali ku media bonna balina kozi ku basajja bali befuulidde abasajja. Asooka Honorable Nabira oba Nabira mumanya abeereyo ebweru yasuulira bbaawe engoye wabweru. Owokubiri Nalongo Kitona alina abaana 9 buli mwana alina kitaawe. Owokusatu yoyo nabbe oyo omukyalo oyo Nammere siwayiriza ye Nammere
twagenda twalaba sitole ze ng'oli sitole z'abasajja ne Faride n'akazigwe n'okomekeza ng'olina omwana wa myaka 14 so buli mukazi yenna asupportinga ono Hajji kyali kukola mwina issues nene ku basajja bamwagala kuba bintu by'abasajja but for Hajji tetumumanyi but tugenda kustandinga naye nkoyanziza Abaho ate tetugenda kukola gwe bino biki by'okutta ate nze bantumye n'erinnya bantumye ow'ebipande bino biki baabiganye naye nze mu mbejja nyina obwongo bungi nnyo equality for Hajji ali muizwira Hajji must shine inshallah obubaka butuuse nze mu mbejja za Lwango ndi single mother nvayo ku lwaba single mother ngambagamba bannange fe ba single mothers ffenna si bwe tuli era neebaza nnyo Hajji bannange abasajja omusajja akuwasa n'abaana atali omu abatali babiri abaana 6 wallahi billahi tallahi nawaba akusobeza ki nga takubye takugiddeyo jambiya bannange olina okufuna ekisenge mu mutima gwo tufunenga ebisenge abakyala mu mitima gyaffe nze nantobye naze ntobye naye nga nyina okubaawo nasuubiza nti nja kubaawo ku lwa musajja munnange kuba kati ndi mu mbejja za Lwango nja kubaawo olw'ensonga nti bw'otunula tooki ng'ofumiitiriza nga president advice